abakulembeze ba Nuupu ne bayisa ekiwandiiko nti ebyo birungi nnyo naye tukamala okujjako nakyemalira. Bano ne mbagamba nti kaweddemu. Ne ntegeera nti eri bayite ekkobaane. Nategeera nti ekkobaane litandise. Olwo ne ntegeera nti enkoko yaffe bagiteeza amagi g'enkwale. Wali n'enkoko yo ng'emaamira ne bagiteega ag'enkwale n'egalula. Ogenda okulaba okukoko obutakula buzza mabega naye wabula obutakula nga buzza mu maaso n'ogamba nti ate buno obutakula nga buzza mu maaso bukoko bwa kika ki buno. Enkoko z'omanyi bwe zirya ossaamu emmere dakiika emu ogenda okulaba nga bugisontedde. Zino nkoko ze zaalidde oba kwaliddeko n'eŋŋaŋa. Bannange ne mbagamba nti kituufu enkoko yaffe yayaludde enkwale. Era situddanga mabega ke kavuyo ke tulimu. Ne mbalabula nti tugenda mu kalulu kano nga simanyi kyakukola. Sigazze ennaku 12. Mugenda kulonda mutya buli muntu abuuza munne. Mugenda kulonda kya n'emashini zeezo buli mutamanyi bezigenda kukola. N'ebyabakama buli lunaku akyusaamu ku bizigenda okukola. N'otegeera nti baatwaluzisa enkwale. Ekyo okitegeera muddamu ne musinziira ne mumanya nti nabuno obukoko bwayala n'enkwale businduka. Bwe muba musaba akalulu k'abantu bano mutegeeza abantu baffe tetusaba kalulu ka kinyumu. Tusaba kalulu akatuzaayo ku nnono y'ebyobufuzi entuufu. Ennono entuufu. Bwe muba ku nnono entuufu ne mufuna okwesittala mutuula ne mwebuulira ku buzibu bwe musanze. Bwe musanga obuzibu lise ne mulinnya akadala ne muleekaanira okwo. Bwe musanga ebasoomoza ne mubiyimba mu nnyimba. Bwe musanga ebasoomoza ne mukola mu bitontome. Muba mutontome ani? Ebyobufuzi babikola batyo. Kyova olaba eyali entabiro y'ebyobufuzi b'enkyukakyuka Lubaga. Abelubaga buli muntu atunuulira munne. Olugendo lwammwe wano wetuyimiridde ne gye mbadde mu nkuŋŋaana tulutandise buto mugende musimbe kinywere. Olugendo lwa Lubaga okuddamu okubeera ng'ekulembera ebyobufuzi mumanyi bulungi. Enkawo eri wavangayo babidandisa era nga twafiisaayo nga babidandisa libabeere ne bakolera eyo effujjo. Kawempe eyo nayo nga tetegeerekeka olumwezi okuka ate neddayo neyeebaka. Lubaga nga nywevu. Bwe mutambula bwe muti mujja kuzuukuka nga Lubaga ya kyenvu. Ekiro gisisula mu Lubaga nja kuyitanga mu Kuutwe nga situnula na gyendaga nga lwe musanga ku kkubo sikutwalako nga mpite Lubaga kubanga bujja kuba buswavu. Lubaga eddeyo ku nnono yayo ebyobufuzi. Ensonga Samuel zayogeddeko ez'okulwana Lubaga kibeere kibuga kya nnyinimu ziri mu nsonga ennene ze twassa mu mabaga 8 nga DF. Ensonga ez'okugabana obuyinza, okuzzaayo obuyinza eri abantu mu ngeri ey'omuggundu. So so obuyinza obwazike mbaweereza RDC, mbaweereza Simanyani Wakako, nedda obuyinza obwaddala. Naye emboozi y'obuyinza eri mu Paalamenti. Eyo mboozi y'abamanyi, si mboozi ayeebewuunya aboogera Oluzungu. Mu Paalamenti emboozi eriyo ey'okugabana obuyinza mboozi y'abamanyi. So saabeewuunye basajja boogedde Oluzungu okola kiggwe ssebo mu Paalamenti. Basajja boogedde Oluzungu basajja bweyambaza essuuti ejjamu n'olubugo oyogera Oluzungu oba essuuti ekutawaanya. Naye nga byonna byakwe abajega bye beekwasa obutakola buki buvunaanyizibwa. Temutukomezaawo kasasiro mu Paalamenti. Mweta abantu abategeera ensonga, abantu abatalina bukulembeze butegereka banyoomebwa. Nebuuza bano abaalonda ono baali kuki? Kyova ffe twewuunya lugadde abataka baatula ne bejjamu ono n'otuulira muno naawe naakusobera. N'omwekejja n'omunjaku nga nti abantu abamu nga balirake abataka baalonda ggwe n'ojja nawe otule naffe. Ak'okulonda n'effubittizi, okulonda ebintu ebitaliiko kwefumiitiriza. Tugenda mu Paalamenti eno ey'e12. Paalamenti eddako ya nkyukakyuka yeetaaga abantu nga n'obumanyi bamanyi ebigenda mu maaso.
naleeta amabago 8 mu parliament reform bills nenyiyonyola bannanga babatujika mu parliament nga naye ekigambo bill talimanyi ekitegeeza awulira bill bagaba bill ya mwenge bill yakyegeyaikirako balidde mu kantini bill nebatagisasula musajja agamba alina bill 8 lwaki bamuwa sente bill ze nazisasula njogera ku bills 8 zikyusa ebyobufuzi by'eggwanga ng'ababaka ba parliament abamu ne bill tategeeza ekitegeeza kandi bill ategeeza kyo motion mweru muddugavu motion yani oyo mugende mugamba abantu baffe parliament si kinyumu mugende mubagambe tweveemu tuwe Lubega mukaaku chance Lubega yeewaddeyo kulwa ffenna Lubega Mwarua, Lubega Bugiri, Lubega Lusoga, Lubega Masaka, Lubega Luddawa, Lubega Eryakola ki ensi eno utamuwa chance kuba bukulembeze kitundu kino. Abantu baffe mugende mbagambe omwana wa Buganda oyetaaga omukisa, tumuwe omukisa. Tumuwe omukisa agenda akulembera abantu. Buli mutendera gw'olowooza akaaguyiseemu. Ninsobola okubeera wano nentuma Lubega jagenda nkiikirira e Bulaaya ku nsonga z'ekibiina nensigala nga nti Lubega anayogera ki? Bannange nze ntambudde ensi n'abantu nabone ku nsonga nkulu nawe omuntu omuzindaalo n'ononya elementi ya pikipiki weekwekemu wabbe nga ng'omutwe gwo gwekwese nga alina kyagamba abantu. Obukulembeze obutaliiko bumanyi kiba kiguumaaza. Obukulembeze obutaliiko kutegeera kiddako. Obukulembeze bwa Lubega nsimbe ku Lubega kubanga makati gaffe annumanga ddala muganda wange ddala nti Lubega atawebwa chansi alina musango ki? Lubega mu makomera n'abeera mu makomera n'ayitibwako emikisa gyonna. Nzize kubatuma mugende mugamba abantu baffe nti okwesimbawo kwa Lubega sibbula bikola. Ekiseera kituuka abantu ne bakola enso. Temusobola kukola nsolo mulundi gumu mirundi ebiri era bwe muziddamu. Mubako ekikyamu. Mubanga abaliko emmindi ddala. Mukola ensobi omulundi guno myaka 5 ne muddamu ensobi yemu. Mugambe abantu baffe bave mu byobufuzi eby'ekinyumu. Abali baagala okusanyukamu ndowooza musanyuseemu emyaka 5 kimala. Abali baagala endongo ey'obwerere mugifunye emyaka egiwera nga tusaze endongo ku budaala. Kati endongo ekkakkanye kiseera kyakuwa bukulembeze. Obeera we Lubaga bw'owulira omuguddo omanya nti ogwo omuguddo waliyo ensonga enkulu ya Saakalamentu. Tosobola kugamba nti obuvuze eyo saagala agalamidde oba oli awo Kaggo ayise abaawa ab'Ekyaddondo bakole bulungi bwansi. Byemagamba mbitegedde. Abantu baffe bategeera sizoni gye tulimu nti erimu ekyosi. Ewaffe Buddu tulaba ekyosi twewogoma ne tugamba katulinde kikole kiyite. Akadde nga kano weetaaga abantu abavumu abali tested ne babayisa mu mbeera eno enzibu. Njala mu maaso gammwe nsooke n'ebyangu okwebaza mukulu wange Samuel Lubega nsooka okumulaba mu mwaka gwa 95 mu mwezi gwa Sebutemba nga guggwekerera nga nyingira university ye ne banne abalala ba Dr. Bayiga ba Mutema Deriki ba Muwanga Kivumbi n'abalala bangi nnyo be batwaniza mu university ba Rose Namayanja nga tannaba kukwengerera n'abo bafaanana ba Luzige ne batwaniriza bulungi nnyo nga bannankyukakyuka nga balimu n'ekkinyi ng'abaana ba Buganda mu kiki ekyo. Era njagala kwebaza Samuel Lubega mukaaga
nti emyaka egiyiseewo gy'okuva mu 95 Lubega gwe nalaba mu budde obwo ye Lubega owaleero. Enjawulo yokka gye kiwonata kya Mutuuba. Kyokka ne waffe gye tuva e Buwanda yava Mutuba omulangira asobola n'okulya obwansamba. Ewaffe gye tuva nze nva mu ssiga lya Kalanda naye ate lyava mu ssiga eryamu Muyomba. Ye muntu gwengoberedde gwenkoze naye n'awaŋŋanguka n'abonaabonera ku ggwanga n'omusanga e Bulaaya nga Lubega gwe wasanga e Makerere ne gw'osanze e Bulaaya ebigambo bye bimu. Njagadde ntandikire ku ebyo ebya bulijjo mutegeere nti bw'obaako ky'osabye Samweri nga takirina tomulumiriza lwaki takola ki takirina. Olina kutegeera Samweri Lubega yaani. Ekyo otakitegeera oba ozza okukola n'omuntu gw'otategeera. Bw'otategeera nti Samweri Lubega mukaako ebyobufuzi abibaddemu n'akolera abalala n'atafunamu n'asigalanga mu mativu, oba totegeera gw'okola naye. Bw'otategeera nti Samweri Lubega mukaako tasobola kuba ku misongola nkuyege kubanga yalagenda mu palamenti. Ayagala genda mu palamenti kubanga bumativu abulina okuwa ekitundu kino obukulembeze. Ekyo otakitegeera oba totegeera gw'okola naye. Namusabye njogereko nammwe muleke kugenda bugenzi kunoonya kalulu ka kinyumu. Bw'oba tuli mu mativu na muntu gw'okola naye tova mu kikunta kyo. Bw'oba tuli mu mativu nga lwaki twetaaga okukyusa obukulembeze bw'ekitundu kino ewakulemberwako abasajja bannaggwano ku ssaawa eno nga kyesirikidde, ku ssaawa eno ng'oyita mu Lubaga n'obuuza ani afuga wano, ani akulembera wano, ne mubeera mu palamenti ne muswala n'oyimirira n'obeeko byogera olambike n'ogamba bwe naatula wansi owe Lubaga n'asituka ogenda okubaga amaganga tolina gw'olengera. N'ogamba nti bannange njogeredde olunaku lulamba nze nzekka nze njogera owe Lubaga gy'ali zino ensonga nga nkulu eri eggwanga lyaffe eri ensi yaffe. Ogenda okulengera bali mu bisenyi beetisse buwunga basindika mbaawo, ogamba tuli ku lutawo lwa ggwanga muli ero mu kusindika mbaawo, muli eyo muli mu kusuubula mukola ki? Ensi yaffe eno bw'etaagyeyo baana baayo abalinga Lubega nebawa omukisa tujja kusigala nga twewuunya ebitwetoolodde. Nze mbadde mukulembeze mu Nuupu, ffe twagitandika nawakanya ne ku ssaawa esembayo okumma Lubega mukaaku kaadi nga neebuuza okumma mukaaku kaadi ne mugiwa omuntu gwe suuliranko yadde mu bulungi bwansi, ekyo kisoboka kitya? Omotya Mabike kaadi n'ogiwa omuntu gwe sabanko yadde ng'akuba saagalagamidde bwe lula oluzi, ekyo kikola otya? Oba lutaba luki olwoliko? Rekodi zange gyeziri bye nawakanya ndowooza byebyo byebalowooza sisobola kutambula lugendo olwo olw'ebitege. Bwe muba mwogera ku Samweri Lubega mwaba munoonyeza akalulu, temunoonyeza kalulu kireereese, munoonyeza akalulu omuntu omumativu ku nsonga z'obukulembeze ne bwe bukolebwamu. Era munnyonnyola abantu nti abantu abatalina bakulembeze banyoomebwa. Abantu abatalina bukulembeze beera be bantu abataba na ddoboozi. Eddoboozi lya Lubaga lyabaaki? Nze mbadde nkulembera ttiimu eyo mu palamenti n'okolera omuntu ekiwandiiko nekimulema n'okusoma. N'omugamba sebo wakiri weeveemu bino mbikuwandiikidde mbiwandiike mu Luzungu Luganda obisome nga bya Luzungu naye mu Luganda binakwanguyira osobole okuleeta ensonga z'abantu. Nagamba sebo ngenda byogera
n'omagamaga ng'obudde butuuse ogenda okulaba nga omusajja lwoli asala entuyo oddemu okumagamaga okwobiri nga taliwo wabadde atudde n'ogamba nti kakati mwe Lubaga eno si Lubaga kuba nti Lubaga byafaayo bya bufuzi. Tubadde mu byobufuzi by'eggwanga ebyenkyukakyuka nga tutandikira Lubaga. Ku ssaawa eno Lubaga yeesembayo. Ku ssaawa eno Lubaga terina mu kyeso kya kunoonya buyinza bwa ggwanga. Lubaga yakiikira Baddamyano Lubega. Keni Lukyamuzi musajja wattu omusaasira akuze naye ne Keni yakiikira bulungi Lubaga mu budde bwe. Tosobola mwogerako bubi ng'eddoboozi oliwulira. Tosobola kugamba nti ate alaba nnyina nga muto agamba nti kitange bamuseera omukazi. Bwe yalina amaanyi naye yakolera bulungi ekitundu kye. Ku ssaawa eno simwagaliza kugenda kukola kyamuyitako edda. Twetaaga eddoboozi eppya, eddoboozi ekkangufu, naye nga n'omuntu gwe munoonyeza obukulembeze muntu mumativu ku buvunaanyizibwa bw'obukulembeze. Obuvunaanyizibwa mukaaku bwe yeetisse si bubwe, era bw'ataawangule kikafuuwe mujja kutambula nga muli baswavu. Abeesimbyewo e Lubaga bonna mbamanyi obukuumu. Nze muntu awa ebyobufuzi obudde n'entegeera buli muntu kikyali. Mubanjeyo debate mu Lubaga eyabeesimbyewo ku palamenti nga ya luzungu.